Mpuuga oli mugagga nnyo lwaki togenda mu masomero go n'osomesa weeteeke ku tica ziro Mpuuga osomese olina Masaka SS somesa ku ssaawa okuva 8 mpaka 10 you can choose a subject Mpuuga osobola okusomesa divinity ebyolugezigezi byolabika obimanyi bw'ova onodda ku data mine nayo n'osomesaayo you call it edde kati ofa kinensi omusajja yaggobye naye totumalira budde tunaabeera ku ggwe tulina birala byakkola Mpuuga we going to be on you for the whole month leave the party nga bwe wajjira bw'ogenze bw'oba oli w'amaanyi nnyo Mpuuga ng'olowooza oli w'amaanyi I dare you make your own party oleeta ababaka 5 nga Bobi Wine bwe yakola I dare you Mpuuga you can bring 56 MPs if you are money enough Sigari Bobi Wine gwe Mpuuga siate yali Bobi Wine wandiyiseewo gwe nakusanga ku kitebeka kya Nuupu ng'ogendo nze Mpuuga alimba balala I was in UP I was in Nuupu I know how Nuupu started Bobi Wine nga yakamala okukola ekibiina ekyo he came to our home and he met my dad kati nze gwe Mpuuga ekyo ekibiina kyenaalemu tuvala Lubongo yaye Secretary General did you start it when Mpuuga ava ku kibiina kyaffe ab'NRM kikyo Lubongo yandibadde Secretary General ekibiina kiba kya Secretary General nze kyanzijeyo Mpuuga kwesiba ku kibiina kyaffe mbu NUP ate nga yaffe ab'NRM why is Lubongo yaddea lwaki Lubongo yakuwa Secretary General etakyuka when you read the multi-party constitution efuga political parties it's the Secretary General who has powers to even summon the delegates conference is it you Mpuuga is it you totutabula we know the law Mpuuga njagala wano ndeetere multi-party democracy act ogindeetere wano Mpuuga boloza tetwasoma otita bali ab'e Masaka bolimbalimba who don't even know the Electoral Commission Act. Why did Mbabazi want to take over the NRM? Was it Honorable Mbabazi, the Secretary General of the NRM? Why was Grace Chibingira powerful? Wasn't it the Secretary General of UPC? Mpuuga, we went to school. Mpuuga twasoma. Leave the party. Sawa bintu ebyo. Agende